Pastor Bugembe ndowooza Dr. Jan Mukiibi asooka ayitireko ku kyampanya lw'olitegeera nti abaana mu Kampala gye bali. Ayitireko ku kyampanya live eya Crystal Panda wamu ne Bruno K abamukutwaleko osooka otegeere. Kubanga mazima gali nti mission eno tugikomezza eno wiiki eno ey'okukaka mubeereko ekintu oba obeereko ekintu ky'oyogerayo eri Dr. Jan. Yes, abantu bakimanyi nti mwali temwedeetinga naye abantu nga babaagaliza okubeera nga mwedeetinga. Naye Pastor Bugembe ekintu kino gwakiyiye omukyala talina pulobulemu wadde naye ekintu kino eno Pastor Bugembe yakiyiye. Sooka olabe omwana w'omukazi. Naye Pastor Bugembe asazeewo tunula ebbali. Agambye emyaka anase bulwadde okubeera nga sinnawasa. Ye asazeewo okubeera ng'akola ki? Atunula bbali. Naye ono omwana njagala ayiteko ku kyampanya live. Ndowooza Pastor Bugembe lwonna azuukuka. Kinyuma n'ayitako ku kyampanya live. Lujja osobola okubeera nga ozuukuka, osobola okubeera nga otegeera nti abaana gye bali. On top of that, producer akyasinza omuzannyo omungi kamukuteereko. Bakoze akatambi naye oyinza okugamba acting skills ze, oyinza okugamba kaddala mbwabbye ssente za Spice Diana. Akatambi kankakuteereko olabe omuzannyo ogubeera mu studio. Spice Diana mukazi wattu yasooka ne yeekanaga abbye ssente zange naye nga mubaddemu ssente. Omanyi okubba ssente naye nga naawe olisitulwa mu nsawo yo temubaddeemu ssente. Mukazi wattu ng'akanyabaga bannange muve mu muzannyo tukole ennyimba. Abaali nga bali mu muzannyo ogw'enkomeredde. Yabadde ne manager Road. Byonna bye bino. Wallahi sirina buzibu nze muntu. Wallahi muntu ulizano be sirina buzibu wallahi. Sinze yazibye wallahi siyenze kyekimfu. Abye sene zibadde mu baga. Mubadde tugenze okebira nga tezirimu. Wallahi mumpayiriza buwaye. Yeje. Ne violet agambe yazitutte. Ani atutte ssente? Wallahi mubuuza sente tubadde musisi. Yogera amazima sente gwozi tutte. Yogera amazima. Kaka nini mubadde musisi nuswabi. Dana ataddemu ssente oziggyemu. Ne bwobuuza wallahi ne bwobuuza gundi oyo kakavuma. Leta ssente. Zoje mu nsawo. Leta ssente. Wala yisirina kati bwe nsawo ogirabyeko. Kanange monte bana sirina musa. Ensawo yo ogirabyeko. Gero lete niki. Wala yisiyenze ne mu sajja. Wala ekyali ko musajja. Tugenda soka tukukube kiboko. Tata mbadde nsabanzikirize. Njogereko naawe. Tata yogera ne Ossi wuli. Owaye yogera ne Ossi. Tata nina sise mu bulamu bwange. Nina sise emitwalo aga mu kikumi. Era ebibiri sibi byokwambala nga emitwalo 43. Naye nsaba mu nsaasire. Bade siyenze sibye walla.